omukulu Vladimir Putin yaluubyeko olubu lw'ekigere mu kibuga Astana nga kye kibuga ekikulu ekya Kazakhstan. Eyo nzo okutwala nga White House ya Kazakhstan. Mujjukira nti Putin baali bamussaako envumbo International Criminal Court abazungu gye bamussaako nti anoonyezebwa era nga kigambibwa ndasobola kufuluma Russia olw'okuba anoonyezebwa, naye yabadde awuubyeko olubu lw'ekigere mu kibuga Astana ekya Kazakhstan. Era ndowooza omulabaawo nga alimu gy'oyinza okuyita White House ya Kazakhstan. Yagenze for business kubanga Kazakhstan important ally wa Russia wadde erimu kirumira 22 omukulembeze Tokayev yamuyise. Balinayo meeting z'ensi eziri mu community gundi balina security gundi gye balina treaty wakati waabwe CIS. So awo yabadde atuuse tuzogirengera okunyuma okunyibira okuliwo nawe bali ministers omukolo gwadde gw'amaanyi naye nga it is a business trip.